kubanga omwana teyattiddwa naye yalwepingiddwa yattiddwa n'alwepingibwa kwegamba n'akolebwako buli kikolobero. Tebamukubye masasi teyafudde butwa oli yamulumbye mu apaatimenti ye n'amusobyako n'amutta mu bulumi. Kati ensonga eno nyangu nnyo. Nze ng'eyasoma psychology. Tutemere. Manyi neeyambisa nnyo psychology wange gwe nasoma. Haji kesi ya Diana erimu 3 elements. Ze njagala okuconcentratingako. Bano ebyenjogera saagala abanoonyereza mu nkwate bubi bino birowoozo byange. Ekisooka omutemu ono teyamenye. Teyamenye geeti teyamenye luggi. Ono si mubbi. Eyasse Diana si mubbi. Kubanga singa abadde mubbi yandibadde akozesa kifuba okuyingira. Apartment eri bannanga atulaba. Eriko geeti ya black. Geeti n'ekikomera bulungi nnyo. N'amasannyalaze waggulu ng'era apartments ze bazimba. Wabula kitegeddwa oba kamera kweziri. Ne kamera kweziri. Kati ono eyayingidde si mubbi. Kubanga teyamenye nti yamenye apartment. Kwa Diana badde asula ku level yakuna. Ate kuliko abalala. Mu butuufu ne wooba omenyera abalala bandiwulidde. Nti omenya oluggi lwaki? Lwa apartment. Kati ku luno tewali yawulidde ng'omwana ono attibwa. Kitegeeza ekintu kimu nti eyakikoze teyavudde bweru. Wamunda. Embeera yabadde agimanyi. Ate nga n'omugenzi Diana alabika yamuggulira ng'amumanyi. Kubanga tewaaliwo sikafo kuyingira kusikamigwa kwa abantu bandiwulidde nti aji bw'ojja mu luumu yange ku apartment seze ziriko abantu ne sitakukkiriza kuyingira abantu bakola ki bawulira ne eyamutta ali ku apartment awo. Ekyokubiri era kyenjagala Haji omanyi ekirala ekikulu ennyo asikaali bamukutte n'ebintu byaki by'obyakyala mu nsawo. Kati okyabuuza ekirala asikaali wa apartment ezo. Era nga bamuyita Marvin. Mukulu Marvin. Yes. Bamukutte n'ebintu by'abakyala abitwalawa. It means Marvin yayingira mu nnyumba n'amala okutta omugenzi n'ebintu n'akola ki n'akuliita nabyo. Haji singa baali batemu omutemu tattira muntu ku apartment. Nze yeno madda gye nsoose okuwulira whereby a person attiddwa ku apartment. Tekiri practical because people will hear. Yes. If it was people carrying guns nti abantu bajja ne basalako apartment askali ne bamuwamba oba ne bamukuba amasasi ekyo twandibadde katwogera ku kirala. But the room had nothing to do with the scuffle. Wadde okwata ku TV wadde ku bipande era kikulaga intention nti ono intention ye teyabadde mubbi. Yazze kulwepinga na kuzikiriza bulamu. Kikutegeeza nti waawo oyinza okusanga ng'omugenzi omanyi abaana bawala bo bambala bubi. Ayinza okuba asikaali allegedly nteebereza nga kayinza okuba akaana kana omanyi gankubuulira abasajja tuli banjawulo. Haji tewali kintu kisoomooza kukuuma apartment. Olabika tonnazikuumako oba tonnazibeerako. Aja abaana bambala obugoye ab'oku apartment manyabo nze nazibeerako ezeri nenga omuwala afuluma muka omuwala yafulumanga mu buno bunaiti bwe basulamu n'asooka kkirira amadaala ng'olaba n'oga omwana ono. Kati asikaali ono ayinza okuba ng'omusajja yalemererwa. Which is bad. Nayagala alye byabwerere n'okutta n'akola ki. Ekyokubiri kisoboka okuba nga asikaali yatumwa. Ango zonna zisoboka. Nga asikaali, what was the intention to kill the lady? Asikaali ayinza okuba yasasulwa
y'omulimu agukoleki akole omulimu for somebody. Yes, for somebody. Yeah. Naye bwe yatuuka okukola omulimu ate nayagala aliyeko n'ebiki alireko ebirala bamutuma kulya bintu era abantu bano banneyiba obutawulira kitegeeza yasooka kutta mugenzi n'amukozesa oba basooka mugundi mukalaavu omuwala okwagala sikaali tekisoboka ekyo tukijjemu we rule that out ekyo tekisoboka we cannot it can't happen balikola abaana b'amasomero singa ebadde domitwe y'abawala nga yayi school okay two things yasooka mukozesa n'amutta kuba bamusanze amuzinze mu ssuuka yes era n'ebintu bamusanze n'ebintu byaki by'abakyala kyova olaba ennyumba talina kye yatwala teyali mubbi talina enzigi tezamenyebwa tewaliwo balumba apartment eno nti oba bamenya gate ne bayingira apartment bagibina this is an internal job bana apartment gye twogerako which was done by somebody inside the visa apartment ziri very organized it's very unfortunate very unfortunate kikwasa ennaku era kikangabwa kyamaanyi so ange esoose gyotaganjudde ya asikali kubanga ye mulimu gwe nga ye yakikola nga ye munanga olemererwa abaana bonna yamurepinze omwana n'afiira yamuse anti omuwala abaire abadde ajja kwogera kati okugjawo obujulizi yes era okutta kw'ono omuwala kyakoleddwa amaca ono eyasse si maddala ono amaca upcoming kati kankubuulira enfa bbiri tunula enfa y'omugenzi Isima naye yali addawo ki naye bamukuba ki masasi oyo kati oyo mutemu oyo professional naye ono yasangiddwa uwe ekyokubiri how did this killer not mwali mu nnyumba kale ke tugeze beebweru abamuse bavudde bweru bategedde batya nti mwali ndi omuwala mwali it means waliwo ow'omunda kale tukitwale nti abamuse bavudde bweru nga bamupimye bamunda ow'omunda ye yagambye bano era kitegeera twetoolera kwa sukaali exactly asikali ange ezimukwata mpitirivu nnyo tibaba beebweru bategedde batya nti omuntu oyo mwali mu apartment exactly era bulijjo nnyomba ku za apartment nti abantu bajja okulaba abantu ne babagamba kubiragozza okukola ki okulaba kati si kyayomba batuufu bikyukemu kati bannaffe aba apartment naye bana bateekawo ekitabo kitegeeza batuufu kati nze nali nnyomba ng'ojja okulaba mukwano gwo n'oyingira buyingizi naye kati bagamba sooka omukole ki that is the way to go ekyokubiri abawala bano bwe mulaba ennaku zino abali high end bakudde abasajja bangi eyo nayo ango weeri bannaffe eri etya saagala nnyo kukozesa kufa kwa muwala ono kukozesa nga example that's not me but I'm giving you the general picture and the reality of these days why a girl is dying kwasa ono yeka lwaki abawala battibwa lwaki abawala bafa ba incidences zigenze zeeyongera girls ate emyaka mito 32 25 27 naye bonna ogenda obbatunuulira nga lifestyle yaabwe yeeyo ya high end yakubeera mu mabaala okitegera bannanga omuwala ali eyo kankubuulire mwannyinaze teri musajja gw'ogenda kubba ssente oba okyanga abasajja akuleke taliyo tewakyali mbw abagagga tebabibeera abagagga tebe basinga obubi ennaku zino lwaki kubanga ensi yaffe etuuse nga bakola emirimu gy'okutta bagikolera layisi abagagga tebandibadde na buzibu kati oyo asikaali olowooza bamuwadde mmeka kuba yo asikaali obwongo bwe tebumulowoozesa nti ne kamera bakakwata abavubuka bangi nga babba ku bizimbe nga tamanyi nti kamera ekola up to now there are Ugandans who think ezo kamera eziri ku nguudo tezikola okay nga balowooza kiwanyi kankulage
nze bwe nategeerera nti zikola lwakuba I think I don't have bagamba tezikola muganda wange nga zakola bwe bagamba nti zitandike tiketi zikola nalaba zikuba naleka ekifaananyi nakisindika walala so obadde ogamba nti waliwo element yes naye esoboka nga sikaali yakozeseddwa bukozesebwa omu ku bantu omugenzi babadde akola ki badiringa nabo because mu madda y'omugenzi mulimu hatred obusungu obwettumbiizi buli obusungu okumaliriza omuntu okusaanyaawo otegera naye nga tewali kyatwaliddwa wadde essimu wadde ki tewali era obutajjaawo ssimu kiba kitegeeza abatemu tebaakubye ku ssimu tebayise ku ssimu singa babadde bamukubidde nti mikwano gye gyakikoze essimu bandigenze nayo era wootegerera nti abassa omuntu babeera nabo ba associates bagenda n'essimu eno kaba bagikubyeko oludda teba ejja kulaga daya wooli kati ono teyakubidde muwala eyakikoze wa munda yabadde amumanyi nti waali n'ekikulaga abantu tebaawulidde because yasoose kupima mbeera n'ababeerawo abamanyi yamuggulidde ng'eggulira omuntu gw'amanyi kuba olugi si lumenye n'ennyumba teraga tiwabaddewo akanyoolagano oli yaggulira omuntu gwakola ki gwategeera kati ndowooza ne bikyukira munda awo we byakola ki we byakyukira naye nga abantu tebaamenya nti oba basajja bajja n'emmundu oba tebaamenya lugiti oba baali babbi ku apartment ezo nzibu zakubbako era ne bwogireka nga nzigule kitegeeza yayingira kawungeeza saawa nnyo ez'ekiro omuntu yali amutegeera bulungi kwa saawa nnyo ez'ekiro era abantu babeerako lwali lunaku bagaye yamuttanga 3 leero lwali lwakumeka 3 leero 5 Friday 3 si lwakusatu ku apartment etali weekend nti abantu bandi bagenze mu bbaala ku apartment yes abantu baba bakyatula essaawa ennya yaggulira muntu gwamanyi bulungi nnyo era omuntu oyo waawo teyava bweru oba tulage ku kamera olunaku olungayo lwatambula exactly the footage so abaana abawala abo balina abasajja be bakuula balina abasajja be bakyanga nga balowooza nti bagenda funa ebyamangu bannanga omuwala ndaba akyalowooleza mu byobwereere ogenda kufa kino nkubuulira abasajja abo babapangisizza za apartment golooza ekisajja ekyo kisiru kyojjamu eza apartment bw'oleeta ba boyfriend bo we bayingira kumbe basikaali bagaba olugambo ezo apartments basikaali be basinza oleeta entalo kubanga omugagga buli wajja asikaali amukola ki mbulira abayingira oyo nzamu yes naye gwe kyoba onkolera era kizibu nnyo apartment okugwako ekizibu nti kyabubbi oba madda ng'asikaali tamanyi kizibu I swear kizibu ekyo kizibu nnyo TV ne bagifulumya singa bamulumbye mu maka agage nga bwe tulina agaffe agi otegeera okayisiza kati fe abayina amaka ate ezo ango tezandikoze tezibakwata kubanga oyinza n'okusanga neiba wange yanzisa tubadde tuyombera ttaka otegeera kati ekyamaka nga gago nga si apartment biba birala ne famire ekujjawo ate obawala kye bakola omugagga bw'amala omugwamu n'amutegeera ng'omuwala avuma omugagga ng'amulabisa golooza omusajja ono sente ze zaakutaddemu musiru olowooza bo tebalina musaayi kaakati okwata asikaali n'amuwa $1,000,000 asikaali ye n'akugjawo layisi kubanga ye asikaali tamanyi nti eriyo ne saidi egenda okuinvestigatinga asikaali ye tamanyi nti ne fingerprints zikola asikaali takimanyi nti ne kamera zikola nayivu babajjayo mu byalo golooza abatta abantu abamanyi baba basoma tamanyi nti amateeka gajja mukwata
kakati kyekugamba kyeki nti bw'obanga oli muzadde tunuulira nnyo omwana we ssente azijjawa. Abaganda bagamba nti ekikula amangu era kifa mangu. Nze nabeera mu mabaala ago saagalabamu kirungi kigalimu. Era teri musajja ategerekeka abeera mu bbaala kiro saa 8 taliyo aji. Bonna mubiri basajja bayayayaji. Bavubuka bana bakafuna kuseta abayayi. Bajagamba obeera mu bbaala ya waggulu. Anti ze nabibeeramu ne mbivaamu. Ze nabeera nnyo ne Doni Zero yo mabbaala byonna mbimanyi. Haji nayitira ifunga wagibadde nga wagigenzeemu. Weewunya ekiri mu ggwanga lino. Enjaga yokka etambula obutambuzi. Ku balenzi ku bawala? Bonna. Abaana bakola za usipate eyo. Ne bagita abaana bammwe. Abazadde mumpulirize. Ekibeera mu usipate nga wagenzeeyo. Ne banywa shisha. Omuntu tamanyi nti omuntu anwa omunwe gwa sigala mulungi nnyo n'okusinga anwa shisha. Shisha alimu paketi za sigala nnya. People don't know. Ebirungo birala. Omukka kwatite gwoyingiza ate anweddemu sigala asinga guno mungi. Era 20 years from now abasawo batandise okufuna endwadde eziruma abantu organiferia ebiyamba kukusa nga lungs simanyi bwe baziyita mu Luganda amawugwe gatandise okufuna amazzi. Shisha biragalalagala ebyo biragalalagala bye bakozesa. Omubiri guno tebagukola kuteekamu kintu kyonna kyamukka. Kyova olaba akantu bwe kakuyingira mu mubiri wano okolola. Omubiri gwo guli yakitinga. Okolola kitegeeza waliwo foreign object eyingidde mu mubiri gayina okufuluma. Toyesimula. Omubiri guba gwerwanako ise mechanism. Kati gwokwata otya sisha n'omunwa leero n'omunwa kwantite uy'omukka gwe waakayingiza gusinga nayo kyezza kasasiro. These are girls. Never meet a baby man. Yes, because they are ignorant. Yeah. So, okula abasajja, okutyanga abasajja, okwagala ebintu by'otakoleredde. Kati omwana badde akola mulimu ki? Badde simumanyi na mutegeredde. Badde akola guliwa. Tava ku nnyonyi. Abadde tavaayo? Tava ku nnyonyi. Ani azimulinnyisa akola mu foreign affairs, akola mu internal affairs, akola wa? Ne banga abadde n'edduuka atunda engoye. Capital yamujjawa. Naye naawe ng'omuzadde mu butuufu mugenda kufiirwa abaana, sijja kubalimba. Naawe ng'omuzadde kubisaamu akafaananyi ku myaka 25 olaba muwala wo, nze natunuulidde sinapu TikTok ye ng'obulamu bwaliivinga. Oyinza okugatata wakola mu gavumenti. Bubadde butya? If you are engaged in those abaana bolaba balina sente abavubuka bakoze ebintu tobimanyi mu nsi muno. Those are cartels. Nga bakunyumiza. Ate bali sente ya cartel. Abala bali mu money laundering, abala bali mu organic trade, abala batambuza bawala eyo betunda human trafficking, goloza bagagga nange bwe nali manyi. Omuntu yenna atalina kizimbe mwasolooza nti oba toyi yiino aje mugende nga ki alina farm. Abawala abo ffe batulese ba gentleman abakulidde mu process. Nze junior nandibanga siina sente zekupangisiza apartment naye nkwagala ebyamullo alotekola. Yes, sijja kuteeramu z'abatemu kwa sina na kyendya naye byebisajja byemuliko ebyo okutta layisi omugagga ekisajja okivumye nze balaba ku sinapu kyati oli n'aleeta ebitundu by'omusajja ebyekyama ate era kigenda okubasaba alamu blackmail. Ekyo nakyo kankibabuulire abawala abo basoose oku blackmailinga abasajja abagagga. Yeebaka n'omusajja n'amukuba ekifaananyi ng'ali buti n'amufuula olusuku. Enkita bw'otapa kino nkita gwe tomanyi emiguwa egiri mu basajja bagagga. Golodi amusumbuweeri eno human trafficking we business tenayitamu naawe omusitressinga lwaki takugira. So abawala bonna benda bye bafunye ebizibu nga mwannyinaffe kye yatuuseemu ekitali kya ssanyu kweteeka mu bulamu. Kati abazadde oba onenya baaki tetuli ku bamwana ono naye ngamba mwini general picture omuzadde oba omunenyeza wanga omwana yakyuzinga mu psychology enkuza ekola kinene nnyo ku neeyisa y'omwana. Tewali bawala betukanye ne batugaana ng'olina ne ssente. Nze nina bawala bensanga nomugamba nkutwaleko naga nkoma wali naye nga si waakoma. Bamusomesa kuva mu buto
tolinnyanga mmotoka z'aba stranger. Yes. Banne si buli mwala anti malaya. Ate si buli mwala anti amanyiirwa. Ate obwavu. Banne kambabuulire bawala mmwe. Obwavu tebukukozesa. Kintu kigenda kukusanca. Oyina abawala b'osanga mwezi awuse pate bw'agenza kunywa bereya. Wabwerere? Bereya ya mitwalo ago. Asatu. Bulijjo manyi ya bbeeyi etya ate asatu ng'ogikuze mu bbala ya 12 wali mu kikubo. Bulijjo manyi bereya. Nga byabubeerera omwenge gwa bwerere. Nje sibona babiwaanawaana. Ade simanyi. Kati JP Morgan yeetaano kitundu. Yekutisamu apata yekunwesa enjaga. These cheap things. So chiveeri tebakukubiriza butalya byabwerere. Kuza kintu ky'amaanyi nnyo eri abaana. Abaana nga mubakuza banne mubateekemuuko ku mpisa. Naddala abaana abawala abo. Omuzadde sigala ng'omonitalinga ku mwana wo. Jali. Wallahi buvunaanyizibwa bwo. Omuzadde okumanya omwana gwagenda okulumwa. Gw'owulira otya omwana wo atalina mulimu mu myaka 25 mbw'alina edduuka muli kikuba asula mu apartment ya $3,000,000. Naawe otyamu. Owa 25 aba amaliriza campus. Owa 25 aba yakamaliriza campus ng'anoonya mirimu. Ng'alina kinaki? National ID. Ky'ekyobugagga ky'aba alina owa 25. Aba anoonya ki? Nampapula zaaki. Naye kakati owa 25 nga muwala. Omusango otyanga alinnya ennyonyi. Agenda eno bw'awummula. Awummula yakola ddi? Zabbeeyi. Kati buvunaanyizibwa bwa muzadde ku bibuuzo ebyo. Nti munnange sente zino ozijjawa. Anayinza okubiwaka yaguggala. Yabaliisa. Yaguggala nammwe mugenda muggalira mu ntaana. Okalya kaddadda. So bazadde bannaffe ekyokubiri environments abaana baffe kati ze bawangaaliramu hayi. Abaana bonoonese lw'abaana bannaabwe. Nga wakutte amasimu gano nze nina kampani zemanyi baba bakuwa omulimu bakugamba nti leeta essimu yo. Abamu we bakoma. Agenda ganedda kannyende. Ebiri mu masimu. Kampani ezikozesa abakozi bwe baliteekawo nti afuluma mu kampani osooka kebera ssimu ye bajja goba abakozi babamalewo. Ponogula fajjudde muli bya buseegu kati twajjirwa zino apu waliwo eno gye bayita gundi. Eno gundi gyendiko ewali nnyo ebyobuseegu ennaku zino. These men you see abayina essente. You cannot eat their money at the same time disrespect them. So abazadde junior kyagezaako nti omwana wo omulaba mu bulamu bw'olaba nga tannabutuuka because oli muzadde osobola okupimamu n'ogamba nti emyaka bwegi sente zino nga tezimakinga na bulamu bwa mwana wange ono tuulako naye. Abazadde nabo bagadde nnyo ebyobwerere. Abazadde nabo bagadde nnyo ebyaki? Ebyendola. And these girls you see these days are pushed by their parents. Nosanga omwana muto muwala yalabirira ewaka yasasulira bazadde be fees ye muzadde w'abazadde be yasasulira baganda be fees. Kazito kangi. Kati akazito kangi. N'abazadde bakozeemu ensobi eyo. Ekyokulira abaana tebakyayagala kukola ennaku zino. Kasita abanyirira bw'ati ne yeeyerusaamu katono. Ngadda ku tiketi okwo ng'asira eyindi. Takola. Sente z'obwereere ezo si nnyangu. Zisirabye muntu afunye sente za bwereere azeeyagaliddemu agi. So mwanyina fone ekyamutuuseeko kintu kibi nnyo naye nga byonna tubitunuulidde okulaba nti si ye muwala yekka asoose okukola ki bali baafiira wa Brian White. Obajjukira abo? Bajjukira. Wulira owa Brian White. Kati wulira owa Brian White. Era myaka gye gimu. Jejo muwala yali akola ku kyeyo nadda mbwe afunye omugagga. Mbalaba abaala beetegerawo ku 4 points. Awo. Ngani agenda okusasulira luumu ey'obwerere ku 4 points omala omumanyire. Babagagga bazigaba for free. Eziriwa. Ezo luumu nosulawo. Nga bw'omwenda oba omuddizaaki. Oba omuddizaaki. Iniritaan. Omuntu okukwata miliyoni ze nga 20-10 n'aziteekamu ddala. Nene yali apromotinga abayimbi abamu baali bawala. N'agamba lwaki njawukanye nabo. Yabapangisa apartment. Naye nga mu kamera eza apartment yasigala alaba nga baleeta abasajja. N'abata. Bwe bali awo bayimbi b'amaanyi. Kati osinga yali mutemu. Ate yali musajja mugagganyi. Kuba amasasa n'akujjawo. Abaana abo lwaki nabata. Ne bapangisa apartment gaza bagulira n'engoye.
kati ng'ennimiro yetejjaayo makungula naye abaana bano kambakole ki kambate omuze gw'okukyanga abasajja tuguleke beera mu element ya nti waliwo yabadde akireeta nti oba n'emikwano gy'emiwala tetugichekingako. I don't believe abaana abo babadde abaana bendabye omanyi kati ze nkuwanga abadde mu night life bano abaana bino bya beef ze bayina ez'okulwanira abasajja tezibedde tezigwera mu kuttingana zigwera kuki kwerabisa kweyogerera kweragako kuba ne bali abasajja be balwanira nabo si basiru kino ekyono omuwala ekyokumutta ne bamulwepinga I don't believe kirimu okwagala omusajja w'omuntu pozi otherwise nze sirabyemu byalaavu ndabyemu ssente waliwo mane ze zisinga okuttisa abantu naye mbw alina omusajja gwayagala abantu singa batuttattadda banneyaji abantu bensi wetukwata anga eyo egera kufa lwa kintu ekyo most of us are culprits of that we have never been killed sente zino zezagize that's what I believe sente zisinga kulaba obanga askari ye yakyekoledde nga ye but buli olaba madda somewhere there is money gadda mu bintu ebyo byabasosolite aba alina omusajja gwe yakuula omusajja n'amuteeka mu bulamu obwo nayagala amumanyire oba tamumanyidde aba amufuniddeko abavubuka abalala ate abawala bavuma basire buli omu alina engeri gya handling obusungu waliwo akwesonyiwa waliwo akulemerako waliwo akujjonkera obujjonkezo waliwo nakukuba omukubi n'akujja kati kisinziira musajja gw'otankudde era eyo siragasumba ekimutaasa taata we nti taata we bamuti problems n'abantu naye ne balaba bayomba ne Eby'Omuwala nga bayombera ki ne Sira kikyati bayawukana night life bayeka balina omugagge yabaawo ndala nnyo kati Sira Gasumba yabiruddemu amanyi how to play his cards naye oba abaana bano n'okwegomba kususse mu baana abato okwegomba kya butonde okwegomba gwe ne weegomba Katrina naye okwegomba nga toyagala kukola okwegomba nga toyagala kukola weewali obuzibu ate ne bali nabo be beegomba Bashira Gasumba ekintu bakiruddemu amanyi bwe kizza omuzigo wajja akola ki nabatera nabyo okuzza omuzigo nabo ne bayombagana ebintu si byangu naye kati goli muwala avudde ku university ofunye waawo ku bufollowing ofunye abagambako nti oyagala bbanga Shira Gasumba ebintu ebyo mubiviiremu ddala be yourself waliwo twakaziika wano omukyala yakafa oli yali ayina kalina sofa nga naye sire queen sisha alabika naye yazza omuzigo so twevuga empola tugende empola ba TikTok bevuga speed ba TikTok bannaffe ba TikTok abawala bakalaba naye sirimu ali mu ba TikTok aziyaji anti basula nono cyane basula nono waliwo abasula n'abayimbi batya abayimbi bana bafe waliwo abasula n'abayimbi abayimbi abamu nabo bafaafadda n'abaana abawala kubanga lusula kubanga tolina gyokulanga osula Kyanja nze yaji nasula savaayo ekisasi navayo ekisasi sobolayo nali kisaasi ate kisaasi oli owabaavu erijja ggwera naye ate waliyo flat eyo waliyo za apartment enkambwe kino ekiwala kitasha ne kimpasa neŋŋenda mweno apartment eyo giwatulabamu nze yali agisasula mukazi tasa kati tasha nange singa yankwatira mu bwenzi teyandinzisa wali kumanyi ga tasha awo abantu bonna abo abavubuka boolaba basula ekisaasi bali kumanyi ga mugonge eriyasasula they want to prove a point ku Snapchat. Leave your line era abavubuka basinga kati kyagala tuve Kyanja abavubuka abasinga obungi bayingidde ebisiyaga lwaki lwale nti we Kyanja yes
That's why most of them kati babasiyaga. Abaleza 1.5 talina gyagenda jjijja. Ekisajja ne kimuganze nkuwaayo ensanvu. N'ekiri ne kimuganze nkuwaayo ne bamubinuka. Naye ng'olwero nna kiki? Lwaki todde namasuba? Kyanja Kyanja mutukuba amagi banna. Kiri ekifo kati ky'abagagga. Abaana balina emirimu. Kati ezo miliyoni 2 alawansi ya muntu mu ministry. Atalina mulimu ave Kyanja. Kati tolina mulimu osula otya Kyanja. N'obusanga bwonna bwetimbye kati no waliwo abasula mu lumu emu abantu bana. Asula mu firiji, asula nso ekitanda mulala. Asula mu kabada mulala. Lumu ya time table. Bw'oyingiza ku macha n'omulala ayingiza ku mukaaga. Nenga Kimachigeni yavaayo. Kyanja. Yaddawa. Alintinda wa? Najera. Yaitagenze Najera. Yasooka eno Kyanja. Yaddukayo. Naddukayo nadde Najera. Ng'obutambi tebukyafuna. Ka waliwo yabuteera ku munkumu. Kati aje you believe nti abato obutambi waliwo ababutadde. Bo bennyini be babuta. Wadde nokimanyi? Kati bafunirewa. Marketing strategy. Atudayiresa ya mazaawo amangu. Aje lwaki olowooza abavubuka bangi ku TikTok olero bo scrolling mbu bali mu gym. Bo baagala balaga abakazi ne bw'onaakola obunyama nga tolina ssente otawaanira bwerere muvubuka gandi waka. Teri mukazi agenda kulya bunyama butumbaavu. Fizi bagisasula bunyama n'obasanga mu gym. This massa yavumedi massa esasula ki? Naye Junior. Kyanja teri babbi ba TV na busimu simanyi biki nti omuntu yayingidde mu apartment. Those benefits come at a cost. Ez'okuba nti Kyanja nterevu teriyo babbi b'amasa era ne gye baamutidde ekifo tewali battemu. Tewali. Kyoba nkugaye nti this incident it is the first of its kind. Three things. Ekifo omuwala kye baamutiddemu tebakittiramu bantu bwe batyo. Tewaliyo bayaga siga badde Makinde twaligayo bayaga bamulumbye. Makinde kitegereka. Yes, kitegereka fe tulina n'ebifo byetumanyi. Sule ennaasa nabakuba akatayimbwa kuba ekifo kyonna nga dola yabula nga tewaliwo forex bureau erikupangisangamu. Makinde ne basanga dola bagiyitako gundi Nansana tebagimanyi. Temuli forex bureau. Nansana terina forex bureau. Nansana terina forex bureau. Yes, ina mbala na bamalaya wali ku masitowa. Kati ekifo kipangisangamu nze buli wemba nyene upangisa osula dola ogisanga buli wempangisa ekifo soka buza forex bureau iliyo ku era enasa na bwokasuka dola okomawo n'ogironda teri yagimanyi kati obutayimbwa bakuba bwaki ongambe bakuba obutayimbwa enasa na bakuba katayimbwa bote ba enasa na wosanga ennyumba y'emitwalo 5 omwezi tekisoboka gibasula eri wansi enasa na side kye eri wansi wa masito wanokerera yes exactly nyumba ya mitwalo ejo eri wansi amazzi gye gali gwe tunatambula ku Nansana uyu Nansana munene kakati Kyanja ogijjawa olukoba baalukola bati kakati ekifo kye baamutiddemu teri muntu asobola kuva gy'avudde attira omuntu Kyanja mu apartment. This was an internal job done by a person in a apartment. Atenga n'omugenzi kati tulina okwebuuza what was the motive. So yakikoze ku lwaki abantu basule mu level zaabwe. Yes, amusedo naneka awo wonna wali waffe kitange yandekera onyenze ntundawo obutunzi. Okay. Okutali musango. Apartment was bam. If my father worked for me nette. Omanyaji waliwo abantu abaluza tugenda kutandikira ku zero nga nedda. Ferrari we baba bagivuga. Speed meter yayo si yemu ne ya Toyota. Yo bagante ebuka second esolo buka speed meter nedda ku nkaaga. Toyota yambuka mpola. Some of us our lives were jump started before even we are born. So twawukana. Yes. Hey. Kati gwe tulaba junior nga yazimba ekyengera n'oseka. Abavubuka kamba buulire kola nnyo mu nsi okolera ekintu ekyo ofuna address. Funa wobeera tojja kusanga bizibu. Wakati ku apartment bakumirawo lumbe. Apartment ziliko abantu bangi abakola ebintu ebyenjawulo. Ezo zolaba ezo apartment. Ekifo kyonna kasita kisukka abantu ababiri abakisulamu kiba kyabulabe nnyo gy'oli. Eriyo basiriyo killers, eriyo abatundogani, eriyo zedere bivubuka byenda byo tebifuluma misana. Wabula apartments. Byo tebifuluma misana bifuluma lwaggulu n'omugaawo kola embo bete coins
babera ku computer emisana mbwa katale ka $1 kali you find me in such nonsense ninga bayinanze apartment zireta buli muntu era wobo ina sente from today construct your house stand alone yo ne bwobo osula mu stand alone oba muzigo gumu kasita gubanga gugu owona bingi nze bitu binebe ku apartment sezo neewunya bitire nobanga webasenga biri bikuba music nti lwakutaano I used to quarrel with them baby shower birthday nze nasaswa kumpoganira I used to quarrel with those people until when nazimba nyumba yange kati ewange eri yamaje who can enter there who can enter there bamukubi yes uchali musirikale wao nze aji kasita nyingira bwenti nenebaka kasita nyingira nenebaka bwenti kebembwa nemale koona ku lujji bwenti nyambira bajikube sasa I don't take chances. Apartment buli omwa yingira abayingira ku mwenda abayingira ku kubi apartment oli yapangisemu ne musulamu abantu nga 8 abayingira tomanyi abachi nino sanga omuntu osobola okwegulira ate mulimu na apartment ezimu nosanga sikali nga yebasedda yavuddeko dda bakozesa sikali ogu yakuba emisana n'ekiro yetakowa musanga yebasa abayingira ne bayingira nga mumuvuma n'okumuvuma omuntu n'amukasuka mu kikomera nga nasikali mumuvuma temumuwa kitiibwa tasasulwa mukoma mukubengo abasirikale bentya bebakuma petrol station bwagamba nga je motoka yejjeewo bako bamusasula mmeka uja kukuba esasi n'abakuma apartment nabo banyiivu junior yes private companies zisasula bakozi kati omusajja aba yakoowa dda mwe muyingira bw'ofulumya abavubuka bw'omuvuma ng'oluddewo kirabe biki tewajja wano kwebaka exactly kati oyinza okusanga ono asikali naye yakikoze mu busungu omaitulira okubuuza what is the kyekyaleetedde ono okunyiiga ebintu nga bingi ebintu bingi ebiri mu bulamu bw'ensi eno abantu abamu temuweera ddala basirikale bakuuma apartments kitiibwa ne muvuma musajja tasasulwa muwe muyingira mugenze mabala munwedde emingo komyo saa 8 omusajja yebase naye muntu nga muddako mu muvuma kali oyo atalina mundu era ekyokuwanisa kye yakozesezza kumulwepinga ye mundu ya so nekyo kisoboka so all angles must be looked into but what I'm telling people if you have money construct your house teri chiwa mirembe ng'oliwo ng'olina ennyumba yo nze yaje ntuule ewange nenno egirasi y'amazzi nennekakka teri agoba nga tewali yangoba teri akonkona ne bwenyiiga ne bwensula enjala ensi temanya bwe kiri kwani mukikomera ewange naye oba osobola spendinga 1.5 per month bizinwamu mwenge ddala emyaka ebiri oba tosobola kuyiyayiyawo kakiyo kimu abantu kye batamanyi nti buli sente ezimba ate ze nali sikimanyi bannanga okuzimba tokera lunaku lumu n'ozimba ennyumba neggo ennyumba bakwata mpala akasawo kamitwalo 3 akaseminti kati emiliyoni gy'osasanya mu bbala singa wakagula obusawo bumeka amabulooka buli limu lya 2,000 gano nno amanene gano ga 99 mu miliyoni mulimu amabulooka ameka this boy is just wasting time miliyoni nga 7 nokwata kikomera ng'okimaze ate bw'otandika tomanya sente zizimba gye ziva ate ze saatandika zirange nali n'enyonga ugenda okugira oti nga wano bampaddeyo sente musajja yajjawo nangamba nti obulwako kikikomera nakinzimbira miliyoni n'abawala abamu bazifuna mu ngeri eyo bwetyo ate abawala bafuna nnyo sente ennaku zino mu ebyo ebyekisiru bye bakola but they don't want to upgrade so bambi apartments ezo si nnungi zisuza abantu bangi your life is very important if you have a chance ekifo ekibeeramu abantu abangi build your own house abantu balina ebibagoba bangi wosobola okulimitinga access and what and entry mwabasula ku apartment mukitegeere si zammwe mubeera na wanuwe mubeere n'abantu bulungi mwe muba babasasulira nga basajja mukuula bakuule beera n'omusajja omuto kyanga basajja negwe n'oyingiza n'obanga ayingiza tooyo n'onaafuluma ku 8 ekyokubiri musule mu kiraasi zammwe nyo baanamu abali ku tiktok be in your line toyina gw'opuluvinga olaba joni yaguze emmotoka mbu naawe n'ogula ojja kulya capital nze nga ndya magoba emirimu egyaffe kuwaana bagagga capital muri abamulina yes
abantu babere mu class. Yes. Waliwo n'omwana omulala, omwana wa senior 6 era naye yafuna boyfriend naye nga Airbnb. Bamutwala mu Airbnb. Kumutwala Airbnb n'afunirayo olubuto. Bazadde bakizuula oli lubuto bamugamba tutwala omusajja gy'akola ki? Batuuka ku Airbnb nga waliwo bapangisa balala. Abo baana ba buwala. Neze simanyi muntu yebaka na muntu nga ne bazadde boli tabamanyi. Haji. Ebivubuka byetuumya amannya. Doni Zedi. Gojjo noonya Doni Zedi yakufuna nenga national ID eraga Mugisha Trevor. How do you sleep with a person whom you don't even know the rightful names? Biri ku Snapchat beta lizard. No mubusa. Yakufulisa nti lizard nga taliyo. Pretty. Hey, pretty. Richard Lizard. Hey. Richard Lizard kati gobono nyani. Kati let me tell you abawala bano. Zabakazi banso. Yafunidde olubuto mu Airbnb. Kati oyo omuyambo yotya. Kati tubayamba tutya bano. Tomanyi na musajja gogenda kuzaalira bana gye bamuzaala. Lizard. Tinazadde mu Lizard. Ebivubuka biri bipangisa ezo apartments z'oyogedde. Airbnb. Si we bibeera. Airbnb naye ate banga waka. Niwo banga waka. Nalisi kibayita ebivubuka bipangisa emmotoka wali mu bondi ne bijja muno mu Makerere ne byetooloola. Omuwala n'agwa amatu alabye Benz. We bakola? Alabye Benz. N'aba university babakwata offside. Nebino ebyoza emmotoka ebya bondi. Bibikola? Ogirekera ki Benz ekyo ne kigenda. Omwana na Butwa nkuba kani katomeza motoka gye bamadde koza aba avaawa. Muloji. So fake life eri ku internet. Fake life. Fake life eranze ngamba nnyo omuntu snapping ekitanda kyo. Nga tonna snappinga 4 points eyo hotel etali ya maama wo. Fat snap your bed. Bali oko kusinapu chati we basinapping emmere we basinappinga. This is a generation which has the fake pictures with a miserable life. Fake life. Fake miserable life. Baina miserable life ne bifaananyi byabwe ebinyirira. Ate twajjiddwa filter ne tukamala nakasika na TikTok emirundi egyo ekiwalo okiraba kinyi ogendo kitukako n'omugaa gwe nkuba yekubye. Nga mu actual sense afaanana bubi. Yeah. Omwala omulaba nyine n'ogenda mutuka nga awunya enkwawa banenze simanyi TikTok omutimbagano guno nga tonnaba kwebaka na muntu sooka onoonyereze nnyo. Nze nina omwala awo yatimba omuvubuka. I have got a guy bichi. Yagenda olaba comments eziri ku kifaananyi nga noono omuvubuka nga musiyazi. Ya finding out by herself. Nti gwayina ate mukazi ewalala. Omufuuka ali mufumbo kati bajja kuttira na bwerere ngate basajja be bakuttira bbaawo. Let me tell you all angles. Tuzana okuba tuli wa. Ono Lizard. Yali mufumbo ewalala. Ate nga nawasiza omuwala. Omuwala agenda okutegeera nga bajja be basajja. Kati basajja bajja kuttira bwerere mwannyinaze. First make a research. Mwovuka bwolaba bwetiyuula obwo. Designer. Bajja bonga basajja. Ate mujja omusajja bw'aba n'okubeera wano nga ne oyo omuwala. Neera tulina okuluukinga deep. Bumujja omusajja basaaga. Akubirawo. N'omusajja ankubira ki? Kumbe mulina omusajja y'omu. Muli ku mukyalo omu. Baawo alina abasajja balala babiri. Kati eyo inquisition nga lwaki tojefiiramu? Haji. Tosawona. Kakati bano abaana ofunidde olubuto mu Airbnb tumuyambye tuti oyo ye junior. Oyo agende bamwambulula obusiru kwata tulina kyamukolera tutandikirewo okunoonya omuntu naffe gwe tutamanyi. Nawuliddeko gwabeera ku TikTok. Nawuliddeko mbu waliwo n'omuvubuka era naye yafuna akawala. Simanyi abadde akagira ennyumba nti eno ennyumba. Oyo muyo omumanyi. Era naye abadde mu fake life. Fuula mugagga. Let me tell you younger people abali ku TikTok. Omuntu ayina ssente teyeeraga ate taleekaana. Nange nabuuzanga nakibuuza Doni Kulisi. Ne Doni Kulisi weyita naye ebizimbe byo biriwa.
bano obugagga tebabwetuuma obugagga bubaako emisingi kwe buyimirira haji naye n'osanga omuvubuka avuga Range Rover ku myaka 27 taata we yalwana wa obugagga buno buyina engeri gye bujja butambulamu buyina omukululo eno famire ya gundi kuba teriyo obugagga buva mu ggulu ne bugwa mwewamwe jjajjawo teyazimba na ku nnyumba ya budongo wadde ey'essubi wadde gaali yalaale bino wabijjawa byebivubuka byosanga bikola emirimu egitategerekeka n'osanga omuwala ng'agudde ki bizinesi eriwa fake life asusse ziri motoka bazeewola bwewozi omwana wa 20 years avuga Range Rover yes awo ku TikTok gwe ngoki explaining ocheti nga yazibbawo nakisinzira anyway family anti family etegerekeka family rezina set wano family zina set zimanyikiddwa abayakola nti oyo taata we mulamuzi oyo jjajjawe bagabana mu 1900 Buganda agreement ono eyammwe erimu ani ategeera nga gwagijjeeyo gwe TikToker. Most of these TikTokers bali mabikajja olugazi. This way bagenda bisi baba bimalewo nti nawe birina abanene. Kulaba junior avuma abantu naawe ovuma otandika oti. Who are you? Do you have security? Who told you to abuse people? Omulamuzi ajja kubeeruzira. Waliwo abavuma abantu. Nga bo certificate bagina oyo muvumi wa government babakiriza they are insulated. Yes, that's a fact. We bali gwe kwata ku full figure olabe kati gosobola bukira full figure wabukidde kati overinga nawo ng'ovuma otya ng'ovuma ani gwani you are abusing to protect what tuyina kye tuyita protecting gains gwe gain kye gy'ovumirako abantu toyina wadde ekyapa ky'ennyumba naye kiki ekireeta ka speed yako gwabeera ku TikTok kuba tulaba abaana nga muto nga bagamba mugagga omuntu eyakulira mu bwavu celebrities mwe mukwata ku bwongo haji omuntu yenna nga yakulira mu mbeera mbi omulabira era kali akazete keebulizaayo erinnya limukwata ku bwongo neri overshadowing his judgment. Abantu bonna abakulidde mu bwavu they want to prove a point ku TikTok okwo ovuma bebe kulu gwengani office zalinnyamu zirinyamu omanyi bagamba nti anaconda oba omusota nga gunaamira ekintu nagwo gusooka ne gukikenenula ne gukyezingako ne gukimalamu ki ne gumenyaamenya amaanyi timba temira kintu nga goyagala kimira nga kyokya soka wetolole bebe soko bona mukuba ajja kuleetera omuliro ajja kuddiza ki omuliro soko mwetolole yes bano baana bato omuntu yenna yenna akolagana ne state tomuzanyirangako obuyinza tebumanyi sente obuyinza tebumanyi buntu era mpulire bano abaleekaana obululu bwabbiddwa gavumenti erina amagye ne sente oyagala ekole ki kye baakoze na kitono nnyo mu kalulu obuyinza bwe babuyina nammeere asobola omulamuzi asobola okugamba nti saaza bokisi zino ziri tapad wizi naye mulangiridde kyali kikolebwa ddi mu mateeka nga nange atagamanyi kimanyi tekisoboka power bakuga onaakola ki tuli ku level onaakola ki eno gavumenti tekyekweka kati abaana ba TikTok bategeere nti wano ng'onaayasama so there is a freedom of speech but freedom after speech is not a guarantee. Byoyogera bibi era binyuma naye ng'omaze okubyogera bali bobigaye bo banaawulira bati kati omuzi weega ati action and reaction are equal but opposite. Omutayimbwa gy'okoma oguteekako omuliro gye gukoma okuguma gw'oli mutayimbwa. Action and reaction equal but opposite. Yep.
omuliro gwe gufunye emitayimbwa wolaba junior atwalaganya bebe tobuukira bebe mumanyi kubanga gwe bebe tasobola kunsiba musobola okudde sina mu byenkima I have known bebe cool for a long time bebe cool yajjanga ewaffe bebe cool knew my father kwata ja kwatamu ndala nnyo so twegendereze kubanga bebe cool ayinza okugamba nti ekimuwonyeza junior mutabani wani wamulwanyi there was one Tamale Mirundi senior who could abuse members of the first family, abuse judges, abuse mengo tewajja kubayo mulala. Tata oba mpula bali bamuwa gundye bamuwa lukuso. He was insulated. Certified. Yes, a certified muvumi. For the government. for the state. Yavumanga member gwegenda ovuma ameru abogo. Ani gwatavuma. Ninga basinga yusese kabusedesi. Kakati we should build capacity. Mwepimire entalo ze mulwana. Bamutulaki yajize. The problem with Bamutulaki was one. Failure to learn from her mistakes. That's the problem. You see, we have a problem. Abantu abavudde mu families amanyi. We don't learn. Oh, we always think that things ngawe byatuweebwa ku silver plate era we tugenda obimanaging. Bamutulaki comes from a very powerful family. Okay. That's why she was able to get that job without the necessary qualifications. And she told them, Ngasikaje committee ya parliament, is it my problem that I am the CEO of the Uganda Airlines without qualifications? Ronda. Yagumu aleta chimanyi. But Eyagumu was rewarding, I think, the father. Okay. Yes. Because the government no kuchikiriza nti yava mu nsiko. Yavaayo bagitemye. Government ene eringa ensolo gye bayiga. Ne bagitematemati nze ntwala bulenge. Gwe twalako olubuto. Gwe twalako olubajjo. Goli wabyenda mu nsiko. Chobolaba President Museveni bw'ategeera nti Minister gundi yabbye ssente amukuba akatebe okumala ekisanja kibona amuzi. Why? Why is it recycling ministers who have had corruption scandals because of the agreements in the bush? Yes. Yeah. And government si yakalulu yava muki monsiko. So Bamutulaki never learned. Tosobola kubeera na airline mu nsi ng'erimu entalo mu management mwennyini. Tosobola. Actually tugenza okutuuka Bamutulaki okgenda nga bali abalaba bagoba bano top management abamu nga bali za nga babagoba. I don't know whether it's a president or Bamutulaki abagoba, but there were scandals inside that. Finance what? Yaleeta company allegedly okulanga airline nga jiwe emitwalo bemeka ejja dola ana aga dola nawe yali ya 17 na 7 bajiwana naye company ne bwajiba 17 my brother naye koze ki mbwerange company ki kutulaba obuzibu bajiwana this a problem agaddo nze nawulidde ekibadde mu Uganda Air nti Uganda Air wetukira okukwata emitwalo ana aga dola mbwegawe company ejirange. Nenga wano okwata ba YouTuber bamekano obagulira ekyemesana ne bakulanga because these YouTubers are very cheap. Tugulire mmere buli omu omwene emitwalo 5 take home olabe tulanga Uganda. Bakwata emitwalo gya dola ana ne bagira mekeza Uganda. Buli mutwalo gwa dola gulimu emitwalo milioni 3.6. It means there was money. Kitongole kirina sente. Uganda has money. Kakali two the services. Enyonyi yaffe yavaano ng'erina eggwanga lyegendamu. Naye nga talina clearance fee. Mbu baliwo ennyonyi sente zesasula okulandinga ku bisaawe ebirala. Mbuka ne bagamba nti engeri eno gye talina clearance fee. Leka tutwaleyo endala erina clearance fee. Oba A20 something we bagiyita. Mbukati netuka ku kisaawe ekiri ate nga si yo erina okujja.
eri gye talina clearance flight gye bali bataddeyo ti erina okujja bali ne bagira ati eno ennyonyi tetugirina si gye mwatuwa mugizzeeyo tegenda kulandinga bw'abasaabaze baamala essaawa 3 mu kkubo bagenda okuddamu okulandinga nga bali ku Entebeera nga bw'ogenda Dubai ne babagana okulandinga nga mulina ate okuddayo e Uganda naye mwe nga mwe bavuga mulowooza olwa Dubai lweyongeddemu bweyongezesa bubagenda tugabe bati weroga mu twetobetana tumaze essaawa kuba totegeera mu bbanga bakuzaawa oddawa mu bbanga totegeera tosobola tebabagamba babavuga ne babaza can you imagine n'obanga ogenda Dubai ennyonyi netuka Dubai ne bayira terandingayo ne babawesa nga tebabagamba era ne mudda mugenda okuga nti naye nga tuludde ogenda okusanga muli ku kisaawa era we mwavudde kati ebatudde tekyali Uganda basenja baba tebabakola Uganda ebadde ekikola etya Junior. So one, we needed a person who had experience. Yeah. Some sectors of government are not for experience. Not at all. Sizagezesa. Yeah. Because these are national carriers of a country. Airlines zizo nesingo bonje tezikola magoba mu nsi yonna. Kyazitandise okwemajinga osanga Fly Emirates ate yegase ne British chi. Yeah. Gondi ene y'Abangereza. So they have started emerging. Why? These are national carriers. It's pride for the country. Yeah. It's enough for Uganda to be represented ku international level. Ekyokubiri ba minister baffe abagenda okukola emirimu gy'eggwanga ebweru babeetaga ennyonyi zino. Yeah. Okukola ki? Okugenda mu mawanga abalala zibeere ne direct flights what? So ekyo kyokka naye nga tezikola ki? Magoba. Kati ennyonyi etakola magoba gy'ospendingirako $4,000 because ye eyingiza mmeka. The best thing one ekibadde kireese ssente kye tulina oteekako essira is tourism and coffee. Mwanyi na byabulambuzi. But ebyobulambuzi birina baasi very powered. Kati ogukwata otya $4,000 n'ogispendinga ku airline etaza magoba. Lwaki kati ate kale mwanyi zisinga n'amafuta. Kwa osoma agreement y'amafuta gye tuyina Uganda tefunamu nnyo. Kubanga bali bateekamu sente zaabwe ne yaba China ne Total bateekamu ezaabwe bakole infrastructure pipeline basooka kujjamu zaabwe n'amagoba. Kati kitwale nti amafuta emyaka nga 10-15 tugenda kubafa abanauganda tetufunamu magoba. Kapasite gye tulinamu katono mpaka bali we baneekola ki? We baneemalayo. Naye nga wanemwanyi yeetambula. Wezegedde? Era babekulu bano be baliko ebya unstoppable ebyemwanyi ebyo bituufu. I saw that doctor by Dr. Egesa oyo. Yes, added value is good. Neka kati tosobola gezeseza ku nnyonyi really ennyonyi yeetaga even if we outsource a Kenyan oba an Ethiopian kale tufuneyo omuntu mu mawanga gali agabadde n'ennyonyi kwe yaffe yakati agirwanire nga yamugezesa n'ekintu ekinene yamugezesa but our president has a good heart. He's a good man. He gives you a rope and you hang yourself. Bamutwaki bamuwa omugu. The president talina buzibu. Okitegeera? Yeah. So it is very unfortunate but services zino nze nagirinnyako nga nyende Kenya awo. But services zaabwe nze ate zambeerera ki? Nungi. Kwanze nasooka nentya nenga ntya. Tunaa tuli mu bank Captain Yonkero n'abannaye nze mbitadde egaanyi. Nesi bwe kyali. Mayinza n'ebintu by'abana Uganda. Kaputeni Yonkero ayinza okugamba I have left over. Tukoze eki? Tuwedde naye banesi bwe kiri Uganda Air nnyonyi nnungi. Naye kampani eyo yakola teyakola? Gibawo $40,000 okulala. The company has no problem. Ndizo sente bannange. But the people who gave out that money. Yeah. Gatako internal wrangles ezibadde mu kitongole. Nawulira waliwo tiketi Lwenda. Tiketi bantu Lwenda. Ezayingira mu system. Gatezibaliddwa. Aziri mu buwumbi oba Lwenda. So there was mismanagement. Gatako in a fighting. You can't have management. Badde beerwana. Babadde beerwanisa. Because waliwo sente ki nyingi. Sente nyingi. So president kyalina okukola His Excellency, we outsource a person from these airlines, Ethiopian Airlines,
Kenyans bajje batuyambe tufune omuntu gwe tunasaba accountability kwa bamutula kyabadde asasulwa milioni 8 5 zibadde 8 yeah it's even less sente entono because babasasulya ku international standard eyaba CEO bonna but the money wouldn't be a problem. But what is the problem? But the problem is not delivering with all that amount. She didn't deliver? Yes, she didn't deliver. Anything? Because Senyoni yabitugamba omukosase, but we didn't pick a leaf. She didn't deliver? Yeah, she didn't deliver, Bambi. To be honest? To be honest. Qualification zinga nazo zaina because yaina degree mu social science. Yeriwe? Degree ya kuyamba abantu butaasa bubeere bulungi nnyo. Yali asoma butaasa. Yali social science. Humanity. Yali wa social. Social science. Anti social science gaya bakola bata? Bebana babera ku ground. Ababera ku ground society ennungi banne tukansolinga abantu batubasomesa kunaaba engalo. It's about social networking. Genda ko mu company eyo bakuwe ki project eyo mu byalo road development. Musomesa abantu. Nza mukwasa nnyonyi. Yoyo gwe yawa. Gwe yawa. Yo yabadde wafu. Anti bamutulaki. Anti bamutulaki. Nenga. Nawulidde mbu anoonya mulimu. NTV bayaga kubye bukati anoonya mulimu. No, she might not want a job because she's extremely rich. Ne, but kati agenze bwatyo. No balance. Amugagga takabanga mwavu. Kubanga ebbanga lyamazeeko. Tatudizaayo ko. Ebbanga lyamazeeko. Tukoledde mulosi. Ebbanga lyamazeeko ng'ate ayina omusaala gw'amaanyi naye ng'ate waliwo n'ebyekibbi ebibadde bigenda mu maaso olowooza ayina mmeka. So people abantu babala kati mu government. Let me surrender my career, but I have worked for. Taina walala wa. Kati abantu bafunye sente mu kalulu. Do you think there are people who are interested in working in these 5 years? Esete zimwisa mu kisanja eky'emyaka 5. Azifunye. Kati kuchiringa. Kati anti bamutulaki yo gwe genda kubagwa kubawe kunwa kawayini. Nesimanyi mbu meeting yabadde mu State House omukulu yabadde mu Kambwe nyamge go I don't want to see you. Alejidire embirabye mawulire. Mbu omukulu yamunabidde mu maaso. Yabadazeyo ku renewing contract. Ayadde agenze wa taata ng'omwana taata bannwanisa yatebe yakulwanisa. You are fighting yourself. So nze bakimpemu bampe obwa deputy. Bakitaddeyo mawulire balanga abanoonya omulimu gwa ogw'ennyonyi CEO Weeguli. Naye baba tebagugabyedde. Gyeguli mbu. Kale muleete empapula zammwe ba TikTok. Tufune outside. Sourcing outside. We source outside. Kiraka kiganya. Wano kiganya. Uganda tuyinawo sectors. Zetu outsourcing. Nga wano tetuzina. Mojegera. Ate by the way sikibi. Sikibi kufuna batuyambako. Abaana bali awo mu cyber security. Bagenze basomedde Russia. Kati obukugu buno bututandise obufuna. Nti government kati ena capacity kujja ko internet. Notekako VPN era ne bigana. Nato litwaite to we just need to empower ourselves to not driving ebusa nyonyi sekuru. Ya captain Mike Mukula. Ekyaliyo. Yero azite tuwa captain Mike Mukula. He's a pilot. Mukolaje. Okumanaging enyo. Nebe twasoko mu. Atufune abebwe. Bana mwebali nnyo mwebalire ddala tetugenda kusukkawo junior. Tumekudda ate mu ntalo. Ntalo tuzesho. Nenga my sister Namere, congratulations. Congratulations by the way. Congratulations. And now the bagati Namere tajja malayo omwaka tebakulimba. Najja Namere emyaka 5 agenda ajja malayo. Get it from me. Soko kidem. Omulabi yabagamba omulamuzi bye yakoze sibituufu Namere tagenda malayo wadde mwaka gumu. Don't lie yourself, my brother. We know what we are doing. What are you doing? We know what we are doing. The system that rewards cannot be the same system that disqualifies. Unless you are bringing judges from Congo and Rwanda. Do you get what I'm saying? I get it. I get it. Yeah. System ya yunebuwe omwana wobona. Ate toka yanange wadde oli omunana. Yemu yeyo.
System egabira jeno muwozo bwa general yagabira kano besi jobwa kano. So kati toyomba mu byalanka system ye. So Namere gogamba agenda malako. Anybody who thinks is going to challenge Namere, you are wasting time. You are wasting what? Tewali wo mulamuzi asobola kubikola boxing na going with the count. But if a the judge did that, open your eyes. Politics, we don't have law. Politics prevails over law. Okay. Lawyers come in after politicians have fought. But abafuzi bamwe balokwekuba ne balwanagana nga bannamateeka bajja mu batereze. Kyovolaba ono omusajja yagenza okulopa omusango nti bamubba akalulu aka president ani oyo ye Kasibante Robert. Because the judges baba balina okubaako kye bakola kye baluulinga mu kalulu. Judiciary is kubeera iddo after an election. Never, because they have to make reforms. What it is where I implemented. So Chovola bono ye judiciary labika ya mugambye jango to olope fetubeko na bye tusala. Ebijjo kwesibwa mu kalulu akakola ki? Ikoti ezo gate budda mukuleta bi machine ziwano. Today ku voters ki? Register. Ozekera kati buli otalopa musango mu koti abalamuzi obo bakoze bubi. Because kati eyo koti gye bawulirizamu ogw'obululu era gye emirimu gyekola bagenda kubeera idle for a long time. Ekisanja kiyite nga tebalina kye bakoze ate nga chief justice mupya naye ayagala kukola maaka ye ayagala ne bamuweeko reference in law according to the chief justice Flavian, the president was the recommendations. Yes, these were the recommendations made. Goyagala biba feelings aba so much. So, but because some of these boys you bring are not so much knowledgeable. Boba ogeza emotions. Politics tali mu mateeka. Owamanyi yakuba. Politics is influence and money. The only thing the judges can do is to have a by-election. Kale abalamuzi. Bayizo gamba. Checho toka kyasolokola. Kadibwemu. Naye tokujjawo na mmere. Ayi. Anti by-election ere solo musikai. Anti kugambye naye ate opposition ate kizibu nnyo okuwangula by-election. By-election bikyuka. Because why? Why? All powers of government concentrate in one area. We bikyukira. Balimu ababbi b'obululu bonna. By-election nkambwe opposition ziwangula. Era opposition yawangula by-election. Abayina abantu nga bayitirivu nnyo. Because tosobola kubba bululu mitwalo ebiri. Ekibeera hard. Never election weberereze all levels of government concentrate in an area. Kuyamba muntu oyo. Kati government machinery ebeera positioned in one place. But DPC, but RPC, ne government eteka mu sente. Ne wano mu kalulu bitusumbuwa kana kuba president resources are scattered. Kati Namere candidate omwe by election nga ina force ya government. Tosoka jjayo. Kati yabawangudde nga ne force enton. Why about this time? Joke with the parliament eno mulimo gwegendo tukolera. That's why we need very many MPs. Yes. What are you going to do? You wait. Bagamba nti lubala embeera nga n'embiro kokoze ki? Kwotadde. Opposition. Nga bakaaba mulindemu. Tuli ku success on politics kati. Kuba nalayo kulisi bali omunsi nga yambalira jenemu tata kulisi bali omunsi manya mukama we yani General Moses is your boss. If you are tired of serving, please leave. For us, we are here. Muyamugambe amaje gabere professional tumujja kuveri muyingire mu. But he's the first son. General Moses in a capacity apart from being a CDF is the first son. An office which is not appointed. Secondly, but what from a political science abamusoma nafa abamwesomeseza members of the first family. It's a first government. First family soka kulusania. You soka kulusania. Yep. Mwala wa president wa gati agenda kutwalewa tata ne vice president agenda olugenda one. Singa my sister Natasha ngamba tudenti mirundi
dress up, you're going to meet my father. Ne vice president nanga, Mr. Miluli, I'm taking to the Ogenda one. Soka one Natasha kuwa muwala we. Teyetaga appointment. Yep. Members of the first family, see the president informally, go mulaba formally. Bali tebetaga proceed as a state house. Njawula wale omunsi ne CDF. Kati bali omunsi wabayagala kutegeera CDF yani bagende bonna ku state house. Twani gwe banaaza. Let General Moza and bali omunsi go to state house together. We see will be checked for an hour. Or we see will welcome Uncle bali omunsi. Don't burn the fingers that have fed you for the last 10 years. Let us be humble. So bali omunsi byetanku yatana bitege. Bali omunsi. Nenda ulide mu bwa minister yandi bukubira bayi. Si yandi bukubira bayi. Abalonda General Moza nga you will not be. Bwa minister? Unless you apologize to him. Huh? What did he do? You cannot tosobola questioning your boss. Any person you cannot question is your boss. Bali omunsi mumujeko. Bali omunsi government eddako tajirimu. Peje tuliko. Tolaba kabanda bwa yogeza wabula tatange singa abaddewo kye yandikoze bali omunsi. Bali omunsi kye yandikoze. Kwa yali yabapatana. Naye kati nzaaliwo. Bali omunsi be careful. Yes, jene muke wali. Baleke baje. Nenda sebo. Nenda junior. Naffe basi tujirimu. Government eddako. Lwa kwanza njiri ku mipiira. So nabankasuke. Kashumba ngata naguyingira. Fulanka. Anko Kasumba. Achagubala. Achabalaza akalulu. Achabalaza akalulu. Anko Franka nerinda katerere. Achali kufamu ye. Bali omunsi bamugabe bwa minister. Tuli mabega ga kabanda. Teri muntu akwata ku jenemuke. He's the president in waiting. Haba ne bali omunsi yatukubye line nte fenna twagala byakulya. Yes. Agamba kabanda mbote yasoma. Kabanda teyasoma. David. Olutalo nga lw'amaanyi. Lw'amaanyi olwo. Ffe tululabira eno naye era naffe tujja duyingira essaawa yonna. Jena instructing abagizi ba PLU. We muri. Olaba amaanyi ge tuyina. Okay. Nedda ali mu mpya ali mu nkadde. Eriwa yavuddemu twamugobye mu yaffe. Alaga yagenze mu nkadde. Oba asigala mu nkadde naye yaffe tagirimu. Ali mu basi. Yaffe takola ki? Talimu. Government ya JNM ketagirimu. Ne JNM kenalabya agamba Jeno Sale yaddako. Bili asatu. Jeno beera tubeere weewa tuufu. Bwaba Jeno Sale yaddako kuti. Kubwa president bili asatu omugo. Chichoka nachi. Ajoka nachi. Haji sichinga oyogera obutonotono. Gwa kale gwaddako. Haji mutuleke. Kama Katonda wa. Haji mutuleke.